tuvuganya mukimanyi okuva n'olwaleero nti ffe gwe tuvuganya ye mwami Museveni yayina entebe atalina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasukidde aliyeni skini ejjinja oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. No. Focus 360 the final channel Koli of course side eri nayo producer Josh yabituddemu ate ku kamera nembeera ne cameraman kale videographer Isa akantu ako ka Muhammad Nsereko nga ebiseera ebyo bali batongoza DA oba Democratic Alliance oba joyinza okuyita Democratic Front eyampuuga. Ebigambo ebyo omukulu Nsereko byayogera ku olunaku byali bya busagwa nnyo nga biweereza Principal President Bobi Wine wa NUP. Naye olwaleero ebigambo bikyuseemu nanti mmanyi tuli mu style ya kalulu. Producer ogenda kundera yakatambi ka leero bwabadde ku Radio 4 nga yemulugunya kwoyo gwe yayirawo omubiri at the time owulire Nsereko. Nyina Seruganda omu gwe nayirawo omubiri vira ddala mu parliament n'ogenda n'oga nti omusajja ono ayinza okuba nti bajjamu abandoninga naki naye wallahi omuntu ayinza okulaga nti anti kati ffe tetulina gwe tuwagira ffe tuli awo wajja yajja. Nkugambye abantu babi abasiraamu Nabbi Muhammad yatuga nti ayatul munafiku athalatha obubonero bw'omunnanfusi buli busatu. Akasooka bwayogera alimba, akokubiri bwasuubiza tatuukiriza, akokusatu toyina ky'omuteresa n'atakikumpanya. Obubonero busatu obwo obubonero obw'omunnanfuusi bwankalakkalira. Ate wallahi omuganda n'agenda n'agamba nti awerekera omulimba mutuuse ku mulyango kubanga ne byazza kulimba byonna bituuka ne bimuggwako. Waliwo munywanyiwo si munywanyi wange kubanga nze awerekera omulimba omutuusa ku mulyango. Obubaka obwo ebadde show ya Muhammad Nsereko ku Radio 4. Obubaka obwo nga abolekeza Mpuuga. Nsereko ono Mpuuga we yafuna ebizibu yavaayo nnyo kuba ku basajja abagezi betumanyi mu parliament ya Uganda mubaddemu omukulu Nsereko ono, mubaddemu omukulu Muwanga Kivumbi, mubaddemu omukulu Semujju Nganda, mubaddemu omukulu Segona. Abakulu bano bwe bavaayo nga Nuupu yemulugunyiza ku kulya kw'enguzi oba ekigambibwa okulya enguzi mukulu Mpuuga kwe yakola obw'ebitaano bavaayo nga bagamba balwanirira ekisooka muganda munnange atali muganda munnange mukatuliki munnange era parliament nefuna saga nene nnyo. Kati video ebadde etandika agambe namuganda wange omugwe nayirawo omubiri. Ebigambo byeyogere Masaka nga tutandika sheno ebyabadde byakuyiwawo omubiri. Lwaki? Yabadde yayolekeza obusagwa eri Bobi Wine nayo yonna Bobi Wine gy'osabira. Bobi Wine asaba aloga. Wadde kati abantu bagambye omulogo wa Bobi Wine akola naye kangambe Katonda wa Bobi Wine akola kuba manyi naye musajja mukatuliki era atagwa mu church abeerayo ku mikolo naki musajja musabi n'embaga yagikuba bulungi erubaga. Ebigambo Nsereko byeyogera leero tuze kulwanyisa alina buyinza tetugenda mala budde ku muntu ali empute byonna yabimaliriza bwe yagambye sizze kwogera ku muntu atalina buyinza. Yamaliriza Nsereko atulaga Bobi Wine yalina obuyinza kuba gwe yayogerako at that time. Olwaleero interview no tugikoledde ng'ebigambo ebyo byonna bye yateekawo nga ayirawo mukimanyi okuva omubiri kati abirya agamba obusiraamu bugamba omulimba omwerekera paka ku mulyango munnanfuusi wankwe ebintu byennyini Nuupu bye yali enenya omukulu Mpuuga nga bano bagamba ono muganda munnaffe mukatuliki munnaffe Nkobazambogo munnaffe wakitiibwa munnaffe. Bobi Wine
bagamba time exonerates you. Kati Bobi Wine anabye mu ngalo ne bamwa ne katawulo manyika tugenda mu restaurants ne bakuwayo katawulo akabuguma. Kati Bobi Wine anabye mu ngalo ne bamuwa ne katawulo akabuguma ne yeenazaako ebibi byansereko byonna. Abantu bano abagezi buli abaogera ku Bobi Wine bamulengeza nga balaga kyakoze si kya magezi wadde n'akamu. Omukulu nga mulabaawo yayogera ne bagamba omusajja ayogedde. Nenga byonna avuma omuntu kati gwagamba nti ng'avumirako omuntu gwagamba kati nti yamukola bubi. Kye tutamanya obusungu bwansereko bwonna bwe yali ayerekeza Bobi Wine bwali ku bbanja lyamwenge butya nti baali bamusuubiza yavuma ne bulubongo yanamugamba alina oluba lumulinga ejirita ng'omusajja ali ku kisuubizo kye bamugambye nti gwe waffe gwe kasita tunatuuka kuba presidential candidate emikono gyonna tugenda giwa ggwe ekyamaze gobye mu kibya yes. Omukulu Mpuuga kwe kuvayo n'agamba bonga DF tebayinza kweyunga mu katemba onagenda maaso. Tebayinza kola ki kabaleke President Museveni baconcentratinge ku bifo ebyawansi. Kijja kiri emabega wa kino ekintu. Twabagamba dda wano ku Focus 360. Some politicians, they are there, I mean opposition politicians, are there not because they want to be on opposition, but that is where the opportunity was. Nga kusaidia government ebifo bitwaliddwa. Kobo kufeka tubeere mu opposition so long as we have a position. Mpuuga olwaleero bw'omulaba ng'akulaga mbu agenda kusinziira kuba MP okununula eggwanga kwabadde emyaka 15. Waba tosobodde kununula ggwanga mu myaka 15 egy'obwMP kya kikulowoozesa nti kati wanaaweza abiri ekifo ky'MP kigenda nunula eggwanga. Ekyo kitegeeza ekintu kimu. Njagala onteereyo mukulu nsereko oyo. Ekyo kikulaga ekintu kimu nti wali wabadde mu studio. Kikulaga ekintu kimu nti abakulu bano so long as they have a position any other Ugandan can suffer. Befuula abamulwanirira ne befuula abalina kye baliko nti bavuganya nti bakola ki. The truth of the matter is they want a paycheck at the end of the month. Kubanga wano tewaliwo mulimu gusasulanga gwabya n'ababufuzi. Okitegeera. So olabanga abantu Norbert Mao wa DP minister twabadde ffenna twebuuza kigenda kuba kitya nga minister mu government avuganya mukama we mu President Museveni. Nabo baavuddeyo with a brilliant idea. Fenga DP tetusobola kusimbawo muntu tusazeewo amaanyi gaffe tugateeke wansi. Ekituufu tekiri nti no basazeewo. It wouldn't show any logic okubanga goli minister ng'ovuganya president mu government mwokolera. So they cut a deal. Sigenda kuvuganya kuba president. Nobody Mauye yavuddeyo n'okuvayo n'agamba ye mukana akalulu awagira President Museveni era DP gwe bewagira. Ekitegeeza bannansi totawaana n'owoba oyagala nnyo owa DP. Wobanga oli muwagizi wa DP nga tosobola givaako ekyokukola kiri kimu londa wa NRM kubanga era DP ye NRM. President w'ekibiina atuukira okugamba bannaaye afe nga DP tugenda kuwagira President Museveni ate wakimusaba obw'MP oba obwa kansala oba obwa babeera baki obwa Lord Mayor oba obwaki mubeere mabega wa NRM tumanye nti aba DP olaba DP tikingawo owa NRM kubeera ebirowoozo by'owa NRM byebyo bennyini owa DP byalina ate ng'owa NRM yajja okuba ne president oba ontegeera. So tulaba PFF eyaba Ssemujju ne Lukwago nga tumaze okuzuula nti almost buli party president tuba tumusuubira okujja ku ballot nga tumaze okuzuula nti Lukwago Besigye ali mu kkomera ate yagaana ebyobufuzi nga it is time for Lukwago okujja kuba president
naye akyalwana gogola Kampala. Mbwa gogola Kampala kyata kugamba nti ekifo ky'obwa Lord Mayor ebitundu 5 ku 10 ali assured of a job. Obo kitegeera. Ne Ssemujju kubwe MP aba assured 50% aba assured of a job. Kyokka bajja kuba president ddala buno obwa Uganda. Kubanga okuwangula kirala n'okulangirirwa kirala. So osobola okujja n'owangula akalulu ku bwa Uganda naye okulangirirwa wasobola okubaawo ko obuzibu. So the stakes are too high to be unemployed the next 5 years politically if wesimbye kuba president. Kati omukulu Mamadi Nsereko wa Ecological Party ye almost terimu bantu alimu ye yekka producer talalivuddeko alimu ye yekka ndowooza ne bamemba oba abakakiiko bakisimanyi but we only see one face. So okumusuubiza nti bajja mubaakinga kubwa president ne bamudisappointinga butuufu kyamukutaanaweya kyamukubye enchukwe kweni TV kitukubye wanunu kitukubye enchukwe kitukubye kyatuuse ku Nsereko n'agamba omusajja kamwatulire. So Nsereko mu argument yeno confirming that whatever Nup was complaining about Mukulu Mpuuga, Nup was right, but he had his own interests. Producer, mfunira akatambi ka Nsereko ako. Onfunire katambi ako nga bwe kajja tulabe bukiddala bikiddala byannyonnyola. Mu katambi ka Nsereko akakasooka avaayo akugamba nti omuntu asanyuka nga bakubye alien skin ejjinja asanyuka abeera empute abeera ki bannaye Katonda wa Bobi Wine soka okuba akantu ako olwaleero nti ffe gwe tuvuganya ye mwami Museveni yayina entebe atayina ntebe tetujja kumalirako buvuganya. Mukimanyi okuva n'olwaleero nti ffe gwe tuvuganya ye mwami Museveni yayina entebe atayina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasukidde alien skin ejjinja oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. Atayina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasukidde alien skin ejjinja oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. Asobola okusanyuka nti waliwo akasukidde alien skin ejjinja aba empute era abaddebe. Salabako Bobi Wine nga asanyuka wadde alaba abawagizi ba Nup nga basanyuka kukyatuka kwa alien skin ejjinja we bamukuba amayinja. Kati we bamala omukuba amayinja, yes, there was mixed feelings kubanga oba mixed opinions. Ekikolwa ky'okuba alien skin ejjinja kyali kibi, naye oyinza okugamba ekikolwa ekyo kyamukakkanyaako kuba senga ojjukira yagendako Kenya ne yeewummuzaako atereere bulungi n'akomawo n'asooka ava ku bantu. Over time ng'olaba alien skin alinga ateredde. So leero eggulire erizze nga liraga omu ku balenzi ababeera mu kibinja kya alien skin
ng'omwana yeeyogerera awo eyafudde dansa oba abadde top dancer kyava Embaale ng'agamba babu ye yankutte n'antwala ku Fangoni. Kiddayo abaakuba ejjinja abaasanyuka baali bakyamu baali batuufu kubanga twakafuna incidents bbiri eza kidnap. Gwe nno oyinza obutategeera kidnap kyeki. Kidnap abantu balowooza kwe kujja n'amaanyi nyoonya kula omuntu. Kidnap kwe kuwamba omuntu oba kwe kusibira omuntu mu kifo ky'atayagala. Ndi wano ndi mu studio ndimu n'abalimu mwe mutalaba. Naye senga batuuka okugamba twagala kufuluma ne tugamba terina gy'olaga eyeebera kidnap. Tulabyeko Fangoni ng'etuuzizza omulenzi gwe bayita Pest Vibes. Omulenzi oyo yazze akugulana nga yeevuma ne Alien Skin ne bafaani. Akugamba bamulaba ku saloon emu ng'ali ku live n'awambibwa n'atwalibwa ne bamukuba ne bamala ne balekako kamera ne bamubaza giraavu ne bamukuba n'afuna wano emmonde. Omuvubuka oyo we yavuddeyo buvi munnaaye kuba maybe ye tali mu level za kulwanyisa mateeka. But these people omusango gw'okubagulako gwaliwo ogwa kidnap ogwa torture ne assault, misango mingi egyaliwo. Munnaye ebintu tebinnayitako wadde na nnaku ziwera 3 ziweze 3 twali tuyingidde weekend. Omuntu omulala avuddeyo agambye naye yawambiddwa n'akubwa bubi nnyo n'atwalibwa ku Fangoni nga bamugye mu kibuga n'atwalibwa ku Fangoni n'akubwa. Leero amawulire ge tulina omugenzi kati nga yeeyogerera. This is not the first story I've heard about abantu okuwambibwa ne batwalibwa ku Fangoni. There is a story I heard erabika erimuko ne chicken oyo nti batwala abavubuka ku Fangoni eyo ne babakuba ne babasalako n'enviiri. Oba kwe kwali n'oli agamba bankubyambuliko kodi oba diaphragm something like that. Oba Medulla Oblongata oyo naye yali muyimbi. So abantu okkireyiminga nti bawambibwa ne batwalibwa ku Fangoni kize kibaawo. Tuddayo ku nsereko abaasanyuka nga bamukubya amayinja. Ndowooza nabo basobola okugamba nti bannaye tunaabye mu ngalo. Kuba kati omuntu yafudde amayinja mabi era gasobola otutisibwako omuntu okufa. Naye ate n'okuwamba omuntu n'afa. Kati ku Fangoni wakabeerawo emirambo ebiri egitategeerekeka. Waliwo omukulu oli oba yali driver oba nti emmotoka yamunyigira ku kisingo oba neekola etyo oba biki tetwabitegeera. Poliisi ye yabinoonyerezaako ndowooza neezuula nti wali musango. But emboozi yaliwo. Ebintu bino ebyabayimbi okubeera nga mu fujjofujjo lyabwe liviirako abantu okufiira mu mikono gyabwe directly or indirectly. Nja kugamba direct or indirect kiritya nti abantu bano ababeera n'abayimbi bambi omuyimbi oluusi ayinza oba tamanyi ntaddeko ayinza okuba kubanga gwano wandikawo mu comment section abayimbi bazze bagamba gundi yatutte obuyaga ewa gundi ne bamukumako omuliro. Gundi yagenze kubba ku kikomera ne bamutira ku gate. Gundi emmotoka yamunyize kati ono yamukubya. Abayimbi abo bonna baba beetadde mu state ya kidnap oba capture. Nti omuntu ali mu eyo embeera kiba kizibu nnyo obutaba ku side ya government. So omuntu ono afuuka musibe wa government indirectly. Omuntu ono abeera musibe wa government indirectly. So Alien Skin byonna byayitamu ne group ye. Police would take a keen look ku nsonga ezibadde ziva ku Fangoni. Ate era katusooke tuve mu bulango bano Nana Herbal Mouthwash. Nana ono ye nga nkugamba gwalina amannya aganyenyera alina ebibuno ebiva
Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nana ye musawo gwe nkuzigirira. Ganyenyera, gavaamu omusaayi, olina ekisu ekikuva mu kamwa, Nana yajja okukolera. Mbadde nkyagamba nti abantu ababeera n'ebisangosango nga tebirikkiriya tebitegeerekeka wabula nga birimu gundi yafudde, gundi yabbye, gundi yakoze ati, gundi yakoze ati. Ebiseera ebisinga abantu abo babeera ne gavumenti. Kuba kati nalabyeko eggulire nga poliisi enoonyereza ku Ali Emiskini. Ate mulabye Kololo nga yayingiza President Museveni. Ningamba waliwo magye tegannategeera oba. But tujukira Sipapa. Sipapa naye yabeeranga awo boogera bino, boogera biri, boogera bino, boogera biri. Byekene sasi. Kitata ate boda agitutte atono omukono, atono biki. So be. Sometimes abantu okubeera okumpi ne government kibalowoozesa that they are above the law, but it is a matter of time until the events catch up on you. Okitegeera? It's a matter of time. Anyway, police etunule waawo. Ojja kunoonyeza ku mukulu Nsereko ow'omu studio Radio 4 akatambi ako okakube okamaleyo abatulaba basobole okutegeera kye twogerako tudde n'okulonda nominations eza leero n'ezinaabeerayo olunaku olw'enkya. Producer, when you are set, we go. Gwe nayiirawo omubiri vira ddala mu paalamenti n'ogenda n'oga nti omusajja ono ayinza okuba nti bajjamu abandoninga nakinaki naye wallahi omuntu ayinza okulaga nti anti kati ffe tetulina gwe tuwagira, ffe tuli awo wajja yajja. Nkugambye abantu babi abasiraamu Nabbi Muhammad yatugaa nti ayatul munafiku athalatha, obubonero bw'omunnanfusi buli busatu. Akasooka bw'ayogera alimba, akokubiri bw'asuubiza tatuukiriza, akokusatu toyina ky'omuteresa n'atakikumpanya. obubonero busatu obwo obubonero obw'omunnanfuusi bwankalakkalira. Ate wallahi omuganda n'agenda n'agamba nti awerekera omulimba mutuuse ku mulyango, kubanga ne byazza kulimba byonna bituuka ne bimuggwako. waliwo munywanyiwo. Si munywanyi wange kubanga nze omutima ogwange mulambulukufu. Nze bwe naaba nakola n'omuntu simwekwekerera ate nzija mu ttaala. Naye abantu babi nnyo, omuntu asobola n'okuwa obutwa nga ate takuli wala. Mwegendereze nnyo abantu ababeesembereza naddala. Ekimu ku bintu bye nayize nti bw'osanga nga bakuba omubbi olumu tomutaasanga, abantu baba n'ensonga lwaki baba bakuba omubbi. Papa oyinza okuba omusajja gw'otaase nkya yagenda okusalako ensinga tibane temutta muleke leka yitawo buyisa ogende. Nkugambye bw'oba teweetabye mu bamukuba bweyitawo okoleki ogende. Sinti tuwagira mob justice, naye kankubuulire ekyalo bwe kitiikwa n'ekigamba omusajja ono tumwetamiddwa abbye nnyo buli muntu ali ku kyalo, yitawo ogende. Ebiseera ebisinga abantu tubakolera ebirungi bye tebatasobola tukolera because emyoyo gyabwe si mirambulukufu ate si baamazima. Abantu si baamazima jama, abantu si baamazima. Era kyova olaba nti neebaza abantu mwenna abanjagadde nga temundabangako. Abasinga sibakolerangako yadde kintu na kimu. Nti omuntu oyinza omugaa nti oba nkubanja kino oba kino kye wali onkoleddeho nayo naava eri naganja kuwaayo emitwalo 5, nja kugulayo t-shirt 3, nja kubeererawo. Wallahi tomubeererangawo. Meaning abantu abatwagala abasinga si be batuli okumpi yadde be tuyiirawo omubiri. Abantu abasinga okutwagala ate be basinga okutubeera ewala. Nkiddamu
abantu abasinga okutubeera ewala be batusinga okutwagala. Naye muyinza nkugambye mutambula n'omuntu nga ne bye mwogera biringa ebitegeerekeka wallahi nga yategeeza kirala. Ebibiina by'oyogera ku bibiri era njala nkubuulire tebigenda kusimbawo omuntu gwe byogere buli kimu. Nalabye DF buli omu n'akikulembera. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba oyongerako nti laanatullahi alayhi. Awo mba ntegeeza ki? Abasiraamu bajja kikunnyonnyola. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Ekyalo kirina gwe kikuba bw'oba teweegasseemu yitawo. Bigambo bya Muhammad Nsereko Haji Yasin Kiza gwalina ebizibu ebyenjawulo ng'akalanga okawulidde mukubireko abenga asobola okusomera ku dduwa. Olunaku olwaleero gye tuyinza okuyita baptism of fire eri Muhammad Nsereko nti omusajja omugezigezi nga Nsereko ebigambo bye byonna bibidifiitinga argument ze zonna ze yasooka okuleeta. Akugambye bw'osanga nga balina ekyalo kirina gwe kikuba bw'oba teweetabyemu tunula ebbali okole ki embeera eyitewo. Ku Alien Skin maze okubalaga nti Alien Skin abasoga batuuka omukolako obuzibu obwo bwonna almost buli omu yali yeetamiddwa. Sobi atuuka okufa abantu sebo bakola amawulire nga bagamba kirabika si kituufu nga tebakkiriza nti akola ki asobola okufa mu mbeera gye yafaamu. Etali explain tetugamba nti waliwo obulamu bw'omuntu obwetera okugenda mu ngeri emu oba endala but we should all remember we are humans era n'abantu betukolako balina omusaayi. So the coming of Bobi Wine etuyambye okwexposinga bannabyabufuzi bano ababadde baluddewo emyaka 10 plus nga tubeesiganga kabiriiti. Onaku olwaleero Nsereko ndowooza atuteyo emikono okubeera nga naye ajja okwesimbawo katulinde tulaba akalulu. But at least ye tujja mwebaza nti he has walked the talk. Katwogere ku muntu gwawadde ayogerako Mpuuga. Mpuuga yagambanga Bobi Wine bamuwadde all opportunities naye ebyobufuzi byazannya byakyana kito tebitegerekeka temuli makulu byonna bya bunafu. Tewaliwo kyoleseza bunafu bw'aba Mpuuga bwanika n'omukyala Kakande bamabikke baani ng'okubeera nga we baamala okwekutula ku Nuupu. Jukira abamu baakiraiminga nti be bakola Nuupu nga bamukaaku. Ffe twakola Bobi Wine oyo, ffe twakola kino, ffe twakola Nuupu, ffe twamujja eggulu, ffe bo babadde tebali wadde na mukomera n'erimu. Balemeddwa okwekola, okwezimba. Twerevo nti ekifo ky'obwa president kiringa okulubanga osamba omupiira n'ogamba ffe tetujja kuteeba ggoolo. Ffe tuzannya buzannyi, twagala kuba mu kisaawe naye okuwangula nedda. Abakulu bano kye baliko. Bonna beesimbyewo ku bifo ebyenjawulo okuva ku bwa kansala paka ku bwa MP ekya president ne bakita. Mu Africa ekya president ekifo ekirina obuyinza obusembayo. There is no way oyinza kuŋŋamba nti golina political party ate obwa MP kwokoma okulowooza. Teri MP yali akyusizza ggwanga because at the end of the day nebe MP tebatunuulira nnyo nti ani ateesezza ki. Kuba abasajja abagezi babadde mu house eyo naye nga balimu 2-3 but the house is led by numbers. Batunuulira ani alina bantu kiwa. Okitegeera oyogera ensonga z'okufuula olumala ne bagamba the eyes have it. Oba woogedde kyo oba President Museveni lumu yagamba mulondo omuntu naye kiba kidomola mu kironde
Kasa kibanga okutuuka okuwanika omukono kijja wanika NRM byenjagala. Kati abakulu bakugamba bo tebesimbye ku bwa president baagala kugenda mu parliament tukiikirira kututeeseza. Ekituufu baagala mirimu. Naye Munnayuganda yonna gy'oli omuntu ng'alina ekibiina ekitasimbyewo president kitegeeza talina nsonga z'amakulu z'asobola kwogerera okuggyako okunoonya omulimu. That is from my point of view bwe nkiraba. Then ekirala banaye Bobi Wine webale kujja olw'ensonga tukuze wano mu mawulire. I've been in the news for about 12 years now. Tubadde mu mawulire muno nga batulaga nti opposition ya weeri naye opposition ekigiremesezza tebaagala kwegatta. Okujja kwa Bobi Wine kumaze okutulaga lwaki opposition yali tesobola kwegatta. Because opposition eyo teyaliiwo nga opposition, yaliwo nga zikoni zozanyisa. Bambi musajja atubeesige ng'agamba bannaye munneegatteko tuwangula omusajja munneegatteko. Ogenda okuwulira nti ate DPM ewagidde go forward nti ate Mawu yagambye talonda Beesige. Ate ono at the end of the day Bobi Wine wazze abantu nno ne bagamba bannaye eby'okwebuzaabuza nno tetukyabisobola. Katuveeyo mu lwatu twanjule ensonga. Nze sirinza kuddamu kulaba muntu wa DP n'angamba opposition. Sinza kulaba muntu wa UPC n'agamba with the opposition. Gamba me UPC NRM DP NRM the group of 5 nga ebagikoza we bagamba jema naye sebo waliwo bagamba nti Katonda ono basalirwa yali yagezaako okufuuka MP ebirundi mingi. Ekisinga okuluma basalirwa yafuuka MP waliwo n'omuntu eyafa nga Bobi Wine yagenzeeyo muntu n'akubwa essasi. Musaayi gw'oyo omuntu ne gugenda mu bitu eby'ekisiru basalirwa yajja eno jema n'agifuulayo NRM. The same happened to Kasiyano Wadri. Abantu bamaze okufiira eyo Yasini Kawuma azagambye people power what n'afuluma teyadda. So kino kituyambye at least okusobola okutegeera lwaki okubwa embooko ng'oli wa UPC nti omukulembeze wammwe agambye mwekalakasi ng'oli wa UPC n'okubwa embooko ng'oli wa FDC nti abe FDC abaana abaakasukanga obubizi ku parliament awo ne babasiba nga balwanira ekintu ky'enyalemu mu disguise. So Bobi Wine ayinza okuba si ye mutookerevu asinga nga ye bagamba ti Bobi Wine baze boogera Bobi Wine wenyalemu Bobi Wine nupu ya gondi, but at least yalaze abantu nti ye waddala amateeka gonna ge bakola ganyigiriza omuntu gwe bagamba nti wenyalemu ate bali abo opposition bo be bagafunamu. For example bagambye nti NUP tegenda funa sente za iPod, but I would get all the money of iPod and give it to NUP. Why? Mu myaka 5 iPod sente zaayo olese basalirwa mulaba ayambala akakofiira ng'ate lyamumanyi. Bobi Wine n'amuteekawo naye essaawa eno akakofiira ke kayero badegamba bw'olaba omuntu yenna nga akugamba ye opposition naye awagira government oba nti bo bakoze akabiina akaba akagenda ofuna esente za iPod nti bakkiriza okuteeseganya, tusooke twebuuze NUP yemu ku pate ezibadde empya oba ezibaddewo mu biseera biri kati waliwo ebipya ebizze, but NUP ye pate ekozeseza sente za iPod bulungi because zaaki si za kulya ng'ebiina ebirala ebikola. Sente za iPod ezo zakulaakulanya kuteeka political party ku grassroots. NUP ezimbye party headquarters ye Kavule, ezimbye ne gye yazimba mu East nga nno ziyimiridde, but so many political parties here tezirina wadde na offices mu bitundu. So
I would give that iPod money to NUP. Naye ndowooza bagigyeko sente ezo lwakuba bo balaba ekola bya ddala. Oba ontegeera, balaba nti ekola bya ddala kubanga bayinza okugamba omusajja ono tumuwa ssente ng'ebintu akola bya ddala, ate ffe nga twasalawo okukola byakwebuzaabuza tujja kutuuka nga NUP erina branch buli wamu mu Uganda, katugikwate speed nga tugikola ki, tugimma ssente. Otegeera nga tugimma ssente, maybe tugikwate mu speed governor. Naye wabuuza abantu basobola olonda different political parties ez'enjawulo, basobola ozironda ez'enjawulo, naye tutuuka mu parliament etteeka liwoza oba amateeka gayisibwa gafuga buli munnayuganda. Bwebabuuza iPod nga yo iPod ekoze kirungi kyekyo ekiyinza okusikiriza NUP okugyeyungako for over the time gyebaddewo, kuba NUP ekyakaaba ba political prisoners tebabata, tear gas assembly like a right to assembly tekkirizibwa. Like onoonya a success story ya iPod eyinza okuvaako NUP ogamba bannaye NUP mweyunga eri tusobole okufuna ebirungi bino, mbutuufu nga nayo terabibwa. Ireland ogamba nti kirungi ekirimu iPod tugenda gabana ssente, baziweeko buli muwagizi bazikole ki. So at the end of the day nze nja kusigala nkugamba nti NUP gyendaba NUP gyenyinza okuba nga ndaba ng'eyinza okuba nga yo eri mu bya ddala ebyokununula bannayuganda mu bya ddala. Okununula bannayuganda mu bya ddala NUP esobola okubeera nga yeeyo ebiriko. President Museveni olunaku olwaleero nomination zigguddewo. So nomination zigguddewo, President Museveni agenze n'abeera nga yeewandiisa okuvuganya. Ekyo kitegeeza awezezza emyaka 4 nga pulezidenti. Abasinga wano kati wendunulamu eno ruumu nze mukulu alimu naye nange siweza myaka 4. Kitegeeza nzaaliddwa ku mulembe gwa Museveni. Kati abantu bonna abali biro 39 years biro nga toweza 40. Owa 40 asobola okubeera nga yazaalibwa nga president yakafuuka president, but abantu abali 38 and below bonna bakalabako president omu. Olunaku olwaleero yeewandiisizza era ndowooza naye nawulira bagamba abantu abasigadde bagamba mbu yagamba mbu nno kino kye kisanja ekisembayo. Naye nze nabirabanga ebya AI nenzijukira we bagamba nti bagamba they have a 50-year program, bakatambula kaana babeera basigazaayo 2 babeera basigazaayo 10 ndowooza owulira n'obukoowu 4 oyogera 4. Omwana yalina omwaka gumu nga President Museveni awamba, kati musajja mukulu alina emyaka 4. Omwana yazaalibwa nga President Museveni afuze, kati abaliwo abasinga they are around the age of 20 yokka, okuva 2000 mpaka leero gye myaka 25. Okimanyi omwana gwe bazaala mu 2000 kati azadde mwana munne boy. Kati ekyo kitegeeza okimanyi waliwo omuntu alina emyaka 4 nga yazaala alina emyaka 2 nga kati naye mutabani we azadde ng'oli jjajja ku myaka 4. Osobola obutaagala President Museveni oba omuvuganya, but ekyokugamba nti omusajja Katonda yamuwa strategy tokimuggyako. Not all has been bad, but maybe those who want change baagala kweyongerako progress kudda waggulu. Challenge eriwo oba problem gye nsinza okulaba, abagamba nti tewali kikoleddwa nabo babaira balimba, kyokka n'abagamba nti ebikoleddwa nkumu nabo balimba. Ekituufu kiri nti after 40 years in power
wobeera nga oli mukulembeze mulungi, a good leader aba traininzeyo omukulembeze omulungi omulala. I've seen the ANC party in South Africa. Mandela yajja, Thabo Mbeki najja, Zuma najja, kati walikani Washambalaro or something like that. But it's the same party. We have seen in Tanzania. Party ya Nyerere zekyusa abakulembeze. So those can claim to be good leaders. I don't know whether it can also go with NRM. A decade of 40 years, nga tolina go preparinzeewo. You might be a strong leader, but maybe not a good leader. Because a good leader, asobola okubeera nga alina abaana kyalinze. There are people who had potential nga bonna tubogerako nga basobola okufuuka ba president. Mwene alemu mwenyini. Mwalimu Gilbert Bukenya twamulaba nga mwalimu Mama Mbabazi Right Honorable nga buli mwalaba asobola ani awo omulala abaddewo nga astandinga bulungi ngola musajja asobola omukwasaamu ku kintu. Mama Kadaga ani awo omulala General Katumba Wamala baddemu abantu ab'amaanyi mwene alemu nga President Museveni singa yali ayagala legacy ye esigale nga eyogerwako nga a very very great leader. Even now basobola ogyogerako. But if I work on this job like media, I don't know how many people have trained. At least mbeerako awo kati abamanyi bamanyi nze traininzeeko abantu as a producer abamu ne bakola ne ku CNN Africa, abamu ne bakola ku UBC, abamu ne bakola ku NTV, nga bonna bazze bayita munze mu production. So ekyo kimpe essanyu nti nze nemba situuse ku heights zaabwe, but gwe w'omulabira nga sita ku CNN asanga n'agamba oh Nelo how are you, kitegeera kirina essanyu kikuwa ti olunaku lwaleero bwe mbeera nga nze nsobodde okuzimbayo abantu mu field yange benjogerako ningamba oyo mu makings awo ne bakola ne ku TV mu capacity yange nga Nelo. Then President Museveni ate yanadde ne capacity esobola okugamba nti ntaddewo ba president basatu 40 years we ba president bana buli omu n'omu emyaka 10 oba otuuza olayini y'aba president bo bonna nti former so and so oba w'amaanyi nnyo si bwe kiri ng'olina aba president bana abakuli mu layini mu mugongo nga bonna bakuyita father okitegeera. But buli omu alina ango omuntu kwalabira ebintu nti Besigye he tried yali ku opposition oko nateekako Mugisha muntu but along the way by'abana Uganda byo bizibu byonooneka. Sigamba nti nno buli gwoteekawo asobola okuba perfect waliwo goyinza oteeka ate ono gwe watuleetedde kati ng'ekyatooka ku Besigye obwagazi bwonna bwe yalina ku FDC be yateekawo ate bamulyamu olukwe. Maybe that is why President Museveni asawo n'agamba transition njagitenda mpola. Ekisooka is a disciplined man. Discipline in the way nti amanyi ki ekyokulya, amanyi ki ekyokukola, nti n'essaawa eno nga COVID awedde ye masiki yeebeerako. Akugamba talya nkoko, talya ki, simanyi president kyalya. Buli kintu kitta ye takirya. Tanywa mwenge, talya nkoko, talya nte, talya mbuzi, alya kalo na buugi nebivavava. Anyway, producer okujjako nga waliyo ekiriyo naye osobola oba okunfunira Bobi Wine wa lunaku lwankya. Bobi Wine wa lunaku lwankya okwewandiisa maybe tebikoma nkya bireka bikoma nkya kasooke tuve mu kalango ka Biva Dr. Ssenjoba akugamba nti yajjanjabisa butonde ndowooza tudde tusiibule nga tuvudde mu butonde obwo. Tujja kuba tudda tusiibule tumanyire ddala kiki ekigenda maaso. Producer, when you're ready, we go.
oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala emmere eddagala Dr. Senjobe mukubireko abenga asobola okuyamba mu mbeera emu oba endala g'omukyala waliwo family planning eri organic manya abakyala batera okugamba nze wemira obukerenda bundeka mu bleeding ebbanga lyonna obumubongejjesa obulala bunkoza Dr. Senjobe ye yakufunira enkola eri natural and organic ebeera eya kizaala gomba family planning eri natural and organic. So nga tumaliriza olunaku olw'enkya Bobi Wine agenda kuba yeewandiisa kuba president okuvuganya kuba president omulundi ogwokubiri omulundi ogwokubiri. This time bakiyise protest vote. Omulundi guno ogwokubiri guli tricky lwaki nti abantu bonna abeekutula ku Bobi Wine bampuuga bino nsereko byabadde ayogera biki byonna bonna balaga bazze bagenda kuteeka opposition etegerekeka agali mu nkubo gatulaga ndi guno mulundi bannayuganda gwe bagenda okubanga basembayo okulonda president nga bayita mu popular vote bannayuganda okubeera nga bebeesalirawo. Waliwo ennongoosereza era olaba mpuuga nga ayogera ku nnongoosereza waliwo ennongoosereza ze bagenda okuteeka mu constitution okudda ndowooza ku system nga political party esinga ababaka abangi yevaamu president oba chairman waayo. Kintu ky'abantu badde beebuunya waki buli tugenda mu kulonda bongerawo constituency mu region emu ekirala bagamba parliament bagizimba bagyongeza obunene bategeeze nti abakulembeze babe nga batuula basudde emikono nedda bagezaako okuzimba namba ennene esobola okubeera mbonge representing abannayuganda bonna olwa challenges eziri mweno popular vote eri expensive nnyo eri very violent. Kimanye tugenda mu kulonda ogenda kulaba drone nga zitwala abantu ogenda laba abantu nga bafa police like it is too expensive and chaotic so balaika baagala gidibya naye ate ku ludda olulala the parliamentary system is easy to go about. Oba ontegedde politics wa Africa wa sente gulirira abakulonda ogulirira eggwanga kirabika kibadde kitandisa ofuuka too expensive akati osobola okugulirirako beemu pyawo nga 2 kalulu n'okafuna. So awo wetulaga nope basooka ne bagamba nti emikono tegyawera era bayinza obutawandiikibwa ffe nga abategeera bino ebintu there is no way Uganda can have elections nebeera nga Bobi Wine taliimu at the time at the moment kubanga ensonga gy'oba owadde eba nafu nnyo omuntu yafuna miliyoni 3 ez'abantu tusobola mugamba alemedde ofuna emikono 10 mu buli district. So kayinza okuba ka delaying tactic okubeera nga Bobi Wine yeewandiisa olunaku olw'enkya nga byabakama yavuddeyo era n'amala n'ayogera n'agamba mu butuufu but abantu bonna ba crowd pool as President Museveni ne Bobi Wine there is no way you could have them on the same day of nomination. Wabadde bayinza okubaawo ko ku buvuyo which I think is a plus. Wadde engeri gye bagireeseemu I think the Electoral Commission reserves the right to give you the day when you to be nominated. It would have been much simpler okujja ne batugamba nti ogenda kunomintinga ku lunaku weruti than okola ebintu by'obulimbalimba ate ebbaluwa eraga nti emikono gyawera ya 19th ate ku 19th n'ogamba nti tegiweze kwegamba. Story yabadde vague. It was very vague. Balerewe mugende eyo mulabe okwewandiisa nga bwe kuli.
bwe kunaabeera tusobole okubeera nga tumanya ani anaabeera president. Era tujja kuba tukomawo bano wennyini atukolera analysis bonna abanaaba bamaze okwewandiisa, ani ow'enkizo, ani anaasinga ki, ani agenda okukola ki. Sofa tumanyiko President Museveni, abalala bewandiisizza olunaku olwaleero tetunabategeera bulungi. Tetunabategeera, but enkya tujja kuba tutegedde, but era tumanyi nti Bobi Wine agenda kujja olunaku olw'enkya. So wonna osinzira okulaba Focus Final Channel, tusaba oyongere okubeera nga otufollowinga. Show nga zino ogenda kusigala ozifuna nga nyingiko. Producer Josh wali ne videographer Isa wali, tujja kuba tuwasuuliramu shows ez'omu studio. But for now njagala tumalirize n'akatambi kansereko, obutambi bwombi naye sooka kalinga ali mu green. Oba osobola okundekayo ne tubeera nga nkogereramukko, kisoboka Josh? Kisobokera ddala. Kateekeyo akatambi ako ontemere ku screen tube nga tusobola okuba nga tunyonnyoka ensonga eyo. Omukulu awo baali Masaka ku DF, Democratic Front launch, nga bagamba leero no tebagenda kukkiriza muntu yenna ali empute ali ki lawo obumalirivu bwakozesa. Naye wannaye obumalirivu bwali bungi n'obusungu. Kaffe tetumanyi nti omusajja yasuubiziddwa nti woligwa we tuligwa, yagenza okulaba nga bano abasajja balimba. Naye kyandibadde kyamakulu n'avaayo n'akolayo kaakatambi nga yeebaza Bobi Wine ku kye yakola okwekutulako omusajja omulimba, kuba at least yamaze n'akitegeera nti mu butuufu Bobi Wine bye yali akaayana byali bituufu. Oba okitegeera anawe yagambidde mbu bannaye kaabe lubaale kaabe Katonda, essimu ye teriddamu kuba ku yampuuga. Essimu ye teriddamu kuba ku yampuuga mu bulamu bw'ensi buno. Kati olaba gwe yakusuubiza busuubiza olwo bali be yalyamu olukwe bbo. Anyway, naye baba bakuliddemu olukwe. But Josh, jayo bannayuganda tubasiibule, tunaddamu olunaku olw'enkya. Focus 360 the final channel, we out.